anti ebigenda okuzikusa ese emyaka 2 bakuziikula ekintu kyakafeero kati nonzolaba baleetako abaana ewaffe mu kyalo ndowooza nga bana nga bagamba nze mbazaala naye nga ne bamama baabwe sibalaba amali junior lutalo abamu baali benkana bwe bati nga mulimu n'abakulu kati bwe bampulira balowooza omusajja mukulu nga tobamanyi nga sibalabanga nako era twabatwala ku poliisi nga boogera amazima ffe tubadde twagala kola kati n'omusajja wattu temulowooza mbwawo bonna abaana be bamusomera babiri lwakuba tasobola kwewozaako kati nze naliwo ninsobola obbeewozaako wagendawo ku DNA sinagenda naye nga njagala tambinoonyeza eddwaliro lyeweesiga kati njagala ogende South Africa oddeyoko sisobola genda South Africa yantamye twala abaana ku DNA South Africa erina mubino South Africa yantamye yayimbiranga abakyala abanaku ujuwe wanjawulo taaki eno y'omukyala kakati abakyala abanaku kyogamba bo bukyamba yimbira tebakola batula butuuza bakyali banaku tebafuna anti taaki eyo ako kaŋŋambye ate katuufu bafunamu ssente ate amako kaŋŋambye mumu abayitaga ne bafunamu taaki y'omukyala w'omu katale ono anti kakati gwe ŋŋamba yajjanga erigwo n'agijuza ate kakati yeka yabaaliyo anti baga onamanya n'ekiyo bro guno omwezi ogw'ekikolimo naawe okujjira nawe junior omulaba bw'atabuse okujjira abantu balinga bajjukiranga bajulizi twakamugendako ennaku 10 ziizo ne 12 waliwo juni watwesittaza waliwo olugamba kale ugenda tuluma eno bikere eno bwambe eno biki obwavu bulanga bwavu kyokka ekisinga okuba ekibi bwe basindika omala kubikkulako okusitopinga singa kajja n'akadefu abajja tuli ba bulijjo ne katonya mu meza gitu anya atakyakuweza bintu mu DM yo babeera bisiru binnaffe kuweereza waliwo akafulumi aliwo kano na pulaga waffe Sky Soldier bane Sky okoze ddimu eddene bane Sky atuwa obuntu Sky Soldier akuwa amannya kati ono wakikere ono simanya gundi official chick ono gundi ono wakambi ono sijja lala hane lala kyatukoze sijja lala lala nade simumanyi oyo lala tomujukira eri ku show ya Bunoke yayimba ne Lubira iti si muyimbi naawe bambi yatubuuzaako omwana omweru omulungi that beautiful one yes niyo ambiyeganye neba AI nayogeddeko nayo ku macha nengamba ne basusa okumpayiriza buli kimu Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ehajikazi we kapo erinje bayita Sebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale byipye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satu emu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye endongo ehajikazi we kapo ja konkone yebiro birogwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Sebavuga karibu sale ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwata wafunira omusajja omutuufu ng'okoye ng'okaddiye n'ekikityo mujja mtuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba ennongo yagikasiwa kaperi basanaale gy'atumye Sebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics ono omumanyi omtegera bulungi King Michael wuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi 15,000 emmeeza y'abantu 8 ya milioni 3 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oliye King Michael wakabi muleete obwana bu munange yakuba yanziba sente nange saazira bannandi badde najjadda walayi kati gwe wereze endalurabe King Michael mu King Michael Coronation Concert nga lumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge olwo n'awagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television
Katujja kola kasho oil olmadde mu tubugatte bonna wamu packages. Okay. Ola kakola kasho gendo bba. Sako. Frank Antambi. Ono amita Shalom oil ekifaananyi kyakusiga ekifaananyi kyekyo. Oh. Ekifaananyi nga kisufu. Ekifaananyi kisufu. Abasajja abali abenyuma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendeera size yakendeera muko simanyi nali munene naye kati bintu byakendeera. Shalom oil nayongera ku size abasajja. Ndaba wano kuliko obuwanvu. Kuliko nti it increases on length and size. Ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane gubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood circulation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kadde bw'omukweza Shalom oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula twongeraho ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. That's where Chigambo, it is happening. Ngomanyori ku Shalom 256. Alana subscribing. I kindly wetwanga bitukola bikunyumira obyagala. Also to akasabu hapo atagwa subscribing. Turn on the notification bell to get notified and every time that we upload. Edda twagamba nginaku z'omwezi 12 katugamba leero wabula sawa. Mugende wajikapo. Titugenda obeera akawungezi ka leero emitwalo 2 emitwalo 5. Nimera ntola zawuddewo kati emmeza. Mbwe mpulira. Mpola. Mpulira nti zawuddewo. Simanyi kati awo osobola okugaba ennamba. Ennamba agikazibwa kapo. Kweri awo ku squeeze back abannaye mugibwe kanje asomere wanene. Ennamba agikazibwa kapo abaagala obutiikeeti. Nikikirizibwa. Ogaba ennamba. Tetuli ku live. Tetuli ku live. Tuli wanene yobulango. Ku live kwe kutakirizibwa ogaba nnamba. Ku live tunagaba ko nnamba. Dango David Lutalo. Akalo kuli serving. 70431. Madembuze. Tujatandikira. Bola Frank Antambi ku set anga tuliko basatu tuba tugenda kwogera deep mind provoking ideas discussions. Binotonya bila bango lya binyeebwa because have to sit and listen to every detail. Binyeebwa biwogana. Babiwogana matu abatajja tegera point ogenda situnji soma namba ku live. Frank Antambi. Because of gesture, age and status and exposure. Kino kyuka mu ekyo. Nawo okuze. Fenna kati tuli basajja bakulu. You are now also exposed to person. Kati kye wabadde omusomesa osobola okikola. Apo eri gye wabadde omusomesaako osobola ogigendako. Ate bwe bagingambye nti tetudda mu gyogera. Buli w'ogyogera eyo promote. Era TikTok ne account osobola ogibuza. Gundi yabinnyonnyodde ku Macha Entertainment Talk. Kati bali very strict ku TikTok. Nange babingamba betting company TikTok yange yali efudde nga promoting na YouTube. Stop promoting ekyo kyakyo nga kibajja ku platform yaabwe nga kibatwala eri banyiga babbuba abachina bayine ebbu agaba batwalira ba kati tebutogedde osobola okuzenda n'ozannya omuzannyo ogwo obulamu bwe babuganye sijalala okusinga okwebaka sokoleke ekita kyo mukivunula mutya sijalala sijalima sijalala kwebaka sijalala kitegeeza ki sinebakako sinafuna kompeke yatulo sineba cha niyo tujja kutuukayo maaso so ladies ndako mbadde nkyali mu kuintroducing mugenyi waffe amanya nze kyali mugenyi kati amanya Frank Shalom era atakola kuno era agenyiwaddeko wano sebo ngenyiwadde yes oba mubadde wewala kuleeta byakulya na juice awo yayagala okwewala mbu naye anamma ababe agababe basooke bali kati akutadde munda nsoli wabwe nenga tubaniriza ko nyoba sebo ne banya bamanya Frank Ntambi Weinbau keza tuli ku Shalom 256 omuganyi gwe tuli naye wano olunaku olwaleero yakatukyalira guno mundi gwa kusatu amuyimbi na Kinku musajja wa business musajja laki tompita se Kinku anti waliwo ne banna nalukoola maina wadyanga nsobi
Nakinku na Lukola. Sekinku aba Nakinku. Taliyo. Omuyimbi Nakinku ate nga musajja. Ngapulira kitwalanga. Wakitowe kiri. Ne bakikola. Musambi wa kapira. Tisola kyusamu. Ite muli tolyawo kyebata Nampala. Bamumanyi aliko manager wangu. Waliwo oyo. Waliwo ne Nampala w'ekibuga Kampala. Simba. Nga bakola ne honorable Evan Chevy. Ngamba bwe babeera manager wange Kayemba Solo. Because once on I borrow is honorable. Where she once on. Just to twagala nnyo kubazza wansi naye nga once entambi. Always be entambi. So bana tubanirizaako nnyo mbadde nkyabanyonyola oba mbadde nkyababuulira nti omugenyi waffe musajja muyimbi si muyimbi buyimbi wabula omuyimbi ow'amaanyi ennyo abakyabeereddewo endongo yaffe agenda mu myaka 30 mu ndongo eno gajja kuwera mpola agaliko nga 23 tonnagaweza tonnagaweza mu ndongo emboozi gye twasemba okukoma twatandika wali 2:5 emboozi yaffe gijjukira bulungi werabidde jijjukira otugaba myaka 3 batwogera 96 nkontambi werabidde nze myaka 3 n'omusobyo njiwezezza mu ndongo singa owuliriza abalala nazaalibwa ndi muyimbi nedda ssebo mbona sinagawezi nga nazaalibwa ndi muntu abamakiro obagizi mu nsiiki eya music ali competitive ennyo okitegeera so ate musajja muna business alina businesses ezenjawulo musajja mulimi musajja mulunzi musajja muzadde n'ebifaanaganako weebityo tukwanirizaako nnyo taata nange nsanyuse basanga bannange kama bakumi yeye musajja muwagizi wa Arsenal nnyo ali mu kiyongobero toteekako songerako birala mbu muwagizi wa Arsenal n'okomaawo lukulwe musajja muwagizi wa Arsenal lukulwe ekitegeeza nti ekiwundu kikyamuliko kikyatiirika tutabulemu tugegembuleko ko akaobi akali kungulu wako tulirongose bupya wawulira otya nga tutute Premier League mwali mumututte wawulira otya wano nga nakuza Budapest 3 nga batututeeka ekikopo kuba tebatukuba bannaye omupiira gwagwemu twekuba gwagwemu ne bakibawa ne bakitutwalako nga babakoze awo yasinga obukalabakalaba babasinga obukalabakalaba ne bakibatwalako ne wawulira otya first of all olutuse ku final bubi kubanga ente zange 2 kati ngenda kuddamu ate nzirunde buto wala de wente 2 ku Premier League yali emu ku Champions League Arsenal bakutwala ne kati gati wazijjawa okulowooza ngu sewo mugenda kuyisa muka musiro asategera nti tugenda kuyisa muka musiro timanyi byamanyi no kimanyi nti mwali mulowooza bagenda tukuba 5 ffe twali tulowooza agenda bakuba kyaggoolo kyali badde kirala twali tumanyi kimu temugenda wangula anyway nga temugenda wangula twava mu tournament eyo nga tetukubiddwa era ne mukola ekyafaayo mwe abasoose okuva mu tournament nga temukubiddwa mutakitwala byonna byafaayo naye nga bibi kati kankubuza Uncle David olw'omukaga lukujjukiza ki lw'olutuukako buli lwa mukaaga kati ng'enkya olw'omukaga ndukoleddeko ebintu bingi okyayimba ku lw'omukaga opafominga yes sawa nga ziweze nga 2 awo 3 performinga tewali kikujjira ekisujja nekitandika kijja nenyo omululu ojjukira Gabriel Magalhaes maye abantu abasinga nze bulonda lw'omukaga lenjukiza Budapest mbandi awo ng'ekintu kizze otera ogenda e Europe waliwo ennyonyi wezikola stop over ennyonyi ng'ekoze stop over ehangale osobola ova mu nnyonyi naddala Budapest yawo ekirungi sizikolanga teriyo genda egundi esooka kukola ne passion y'omupiira gw'ogijja luddawa ey'okuguwagira ogwo ekisooka nagusambako haiti n'ennemesa mwandibadde mwafuna omusambi wano mu Uganda tewekwasa haiti nga bagundi baguzannya b'Alanyokero Alanyokero yatandika omupiira nga muto nnyo ne bamufuna mangu nga muto nnyo emyaka egyo yatandikira omupiira yabanga lwaki mbuli dakika muba mu mupiira agala kusoma kati ate ye nga akamuddwa muki fruit like natural mwina enkenene taziwuliranga nakuwanga tomulaba ennyendo we si waffe si weruwero si mulya nnakanga toli mulya nnaka tabimanyi nakumanya nnaka kyeki mwana waffe we banja ku sukaali nyama mu kisusizzaamu munteremu omunnyo wasi kuteri sukaali mukekereza sukaali
Chomba. Chimala nzija kundetera passion Chekirala kyolinanga si passion. Empa orange. Wagira Netherlands. Orange. Pa orange. The oranges. So baada kyatugamba nti omupiira waguvaamu lwa height. Ninga wali badde muzanyi na chini. Nekirala ine bitone bibiri ebi competing. Okuyimba n'okusamba omupiira. Kali lumu njansala kafulu eyali ewaffe mu kitundu kye musala muyita kasusu gwali muze gwango sala abantu ngo bayita kasusu amalo kuba pasi mu kiyi tuna kukkiriza ate munete twali na video kati banze nja nenda banga mwewunya bino bazita batya ezayamal eza ngole zakuba ezo zibenda ezino gundi okuba ekibali yabo ekyetolola bweki wazikuwange balinga muntu bo ngana bikuba usukatele kati nasala bege musala ogusooka obusiru njagala omwongera nanenye ekigere kino ekisajja nga temwina ngatto ate twali tusambira mu ngatto fefe bali ababi ababa ababamba mwenaddayo bwenti ntera okulaba era nga okuzannya wano guno ogwa mu olumu nendudde twakola sho wagamba ogenda kuzannya mupiira nali ngenda mu gym ndudde ddala ogusamba naye nze nga ngaba kali ng'okuba namba ki nga nkubeeka nakawerekera ng'oli mu katteeno mwawerekera ekino giba giwandagala ng'okuba kati lumu kasitole kak'omupiira mbeera tusamba omupiira guno gwakawungeza abavubuka bangamba kipa waffe nga bw'ataliwo leero genda mu ggoolo otukwatireko ko buno obudakiika ng'ogimalayo eno bw'ati emiti gyo crossbar ebeera eri ate nga ngimalayo naye obudde bwali buwungeera buti omupiira gwakawungeza abaana batagala kumaliriza kusamba omupiira baagukuba kyalya nteebe omupiira ne gukwatira muno nga n'okulaba obudde bumanyi obuwungeera akube gwe bayonga mumanyi nze abaana baatya nze kwata ggoolo naye nange simanyi mupiira ngeri gye gwagaanira wano nagamba oyo kali bulijjo osamba nnyo omupiira naye ate mu ggoolo gwokwata ne munzikiza kumonzeze mbagiraba badamba kusa mu ggoolo mukalubanzisa mu ggoolo bali bakusa yakwasize enkwawa nze ndisamanyanga mupiira gye giyita ogunkonako gunnuma oli abasale breaking eri banaye erinnya bwentyo nendigaba nensigazaako lya David naye natwalako David era Raya n'alitwala n'omuwaraya oba David Simman David James naye nze sijja balimba kwata kwagaana kati waddayo awo maaso eri biseera byali byemabega ebyo wano wali wagira tiimu ki lokale ne kati lokale mpagira Vipers mujekwasa bwekwasa Vipers because ewangula Vipers etali kuva ku bunnamwaya bayitanga bunnamwaya ne bunnamwaya jabiri muka olaba nenze kusina nsonga engana kuwagira mwami Mulimba yakoledde omupiira nagamba nga simuwagira mba wattima ndaba neraba mu ttima ate club zedda naliko wavira era Vipers yabba abawagizi bafefa abavira lw'ensonga zenja okubuulira edda nengamba wa kati awo kanve ku jjogo jjogo nga lisusse mukwambuka ebweru n'osalawo obeere mu nnaku ate nnaku eri badde mu nnaku emyaka ffe tuwulire ennaku badde mu nnaku emyaka 2 mu ekyo akawunga katugumya akawunga kati wano mutwaliddeko gondeko anti twakyusaamu ne tumanya bwe mutwala ebikopo mubitwala na nnyondo nomuyiga akayondogozo netujjayo ennyondo naffe netukitwala naye nga ennono yaffe yakawoowo Spain kiterezo wagira Barcelona ati akawoowo n'omwana abuuza wakolako omuyunebu season yeno yaffe amalinyo yakomyewo aba Madrid malinyo yakomyewo so season yeno temusubira kuwangula La Liga aba Barcelona World Cup gwe tulimu wagirana Barcelona ekyatiisibwa
so natetisibwa World Cup owagirani World Cup mpagirani abazanyi bange aba Arsenal gye bali Bungereza baliyo nga basatu ate ab'amaanyi era njabba wagira Abangereza sina nsonga gisiba wagira owagire Spain wali Rayao David ne Spain solo giwagiramu What France balinayo Saliba nange Brazil olinayo Gabriel Magalhaes nange simanyi kati awo you are kati ezo timu zange ezo ziraba enewanduka nga njesonyiwa enewanduka ngene awo nyamba ku team from the beginning otoba nayo nga fa Abafaransa kulwokubanga Portugal tuva naye nokuva eno gye tuva owagira tukoma from the one zipagira Portugal nsonga ki nsonga ngimanyi gimanyi ya Bruno Mbappe ate kyanjagaza edda yalina abaddugavu nze mune emizanyo siwagira kala wagira kapiira okuleka en South Africa yatunyiziza naye ekitali ekyo South Africa tugenda giyeekera ne Morocco yaako ne Morocco yatubba nga sino obu nayo yakuyeekera yagamba mbu teyagala ba mu Africa tayina mu Africa yagala kwekutulako abalunda endiga so ebadde just preamble awo si wasizo atuka prediction ka leero ani nani leero ani asamba USA Paraguay Canada ne Bosnia kanda sawa nyayo esa 10 ezo nga bucha Canada egenda kuwangula USA Paraguay ekube host nation host soka ebajwa ka mu advantage Paraguay n'abazanyi America omugundi gwayo Trump nga wali Prisky si yakomoko bamutanga Pulisic yali mu America yali mu Chelsea yali mu America yako musambo w'amaanyi twate tulabanga ne ba Clint Dempsey ya America yesi amanyi yakubala leero ba Brad Fido Uruguay erimu bani Uruguay ine Valverde Uruguay ina Bachoto bagenda Paraguay yote Paraguay obanji confusing na Uruguay bali ku Paraguay tekyali sana Paraguay ino confusing na Uruguay Uruguay ina kubazanyi Paraguay tekyali Paraguay USA gina kuba nze nkozemu ensobi wali eri awo simanyi bulungi timu zonna njega twagala muntu asubire ku bank bet ngakozesa promo code ya Shalom banga gamba talo yampadde weni nalo ntambira tuwa Mexico ne Korea zonna zakubyemu kati yo bawe webatukuba nga tumanya Uncle David yatulisiza America USA ne eri ebadde nki Canada yes okay nadisiya ina mutabani wono president wa ono kaza where mutabani wa where naba muzunze ne gundi ali eyo Alfonso Davis ali Canada ono ali mu Bayern okay kandi byebino Canada ate yagala inokwagala nompira gwe yasembayo samba mu World Cup gwali mulungi ate tegwagenda nnyo wala tachi yaliko bulungi akoyo obwavu ate osubira ku bank bet nokwesa promo code Shalom kambona singo yola tuwazi wini zibodi masava ena ku www.bankbet.com olego sibiroko Uncle Frank Antambi Uncle David mugenda okwerabira ekyesimu kya namba yesimu akikunye kubekata mu kifako ya Uncle Kapo atu batuliawo fe wetubeera tugenda okulengera David Lutalo ali ku live musajja watu mukubeera ku live Uncle David terigwa tesobola kugwa wanyumya twajinyumya lulyo gwase mwerabidde binabaawo isho gye twasomera lya 222 awase myaka ena tuve ku mboozi y'essimu esimu eri 070 agikapo yali mu 335 agikapo tuludde gatukola mukyazi manyi twatukola PR awo nga tupika ekintu kyaffe nga agikapo yatwala eddakiika aga wambe Lutalo soma ennamba si buzibu abantu bonna basoma amanamba nengamba agikapo ngakigira ekituufu naye bw'obeera ng'oli mu lutalo lw'okukkiriza olina okumanya waliwo n'okubawo sitaani ne Katonda. So you're not taking a side kijokola ki yotwala ne side yonna gyotutte side yotatutte sigala ekusika ki ekusika ebigere so si nsonga naye ekikulu okoze otutte side entuufu twabiyitamu naye ng'ennamba abagala abanetaaze abagala okubukinga David Lutalo enamba eri 0701 70 35 90 ne kati
ekyebuzibwa kati abantu abali bakifuna mu buzibu kati zitaba tekirina badde buzibu wadde abantu ne babeera ku kintu ne babeera ku musajja ne bakola kitegeeza ebirubirira byali birala ebigenda birala balutarongo nga brand bakuba tekiwako affectinga muko fenna ekintu kyonna kyonna ekizze obulamu bwo ne bwe kibanga kibi ofuba okulaba ng'okifunamu okikozesa nga advantage okifunamu ekirungi bw'obanga olina oyeza olujja lwo omusajja alunda ente n'ava eri n'aziisa mu lujja ne zirekamu obusa totta nte kwata obusa butwale ku bitooke wayita ebbanga ttono libajjoogero n'akamala kwera ente ziyita olya ettooke anti kati bulu bwogezaako olwanagane gwe n'otazuula ki kye ninafunamu kirungi mu kibi ekizze ojja kukoma ng'olwanagana naye abantu abalinganga David Tolo mba batono like mindset wetu nti challenge werinze kanjijja wate ndikozesemu kiri positive era ndowooza kyekisinza okuba nga kikuwangaza ebbanga lino yego mu kubayimbi abatono betawulira ntalo wadde ate gwe lutalo okitegeera ne waliwo lwavaayo ko n'okangula ku ddoboozi ne ŋŋamba omanyi namwatulira abula mugamba kituufu olina omwatulira ddala naye bw'owooza njja mwatulira ntambi kituufu ow'ebbanga obutamwemukira kukyako olaba booti naye ng'omanyi kyolina okukola kumubika mugamba kumujjako bulamu mugamba sseba akabanga okwo katunuze kye bayita okuwemukira akaba si busosoze kye bayita okuwemukira owebbanga bw'otamwemukira teweegerese begeri kasa omutiitirira bwoti teweebika empewo nekufuwa kiro kyonna teweebika olina omwemukira kwe bayita okumwemukira si kwe kugamba semberako eri oba tewemukidde muntu olina ba mukambwemu okuwemukira olina omugamba sebo tunuze kali mweyo situation yenyini n'ofulumizaawo n'oluyimba anti kakati katono nnyo nze abayimbi bageraageranya nnyo bapimira nnyo ku maanyi g'okuwandiika lyrics zimu eyo wapeninga oluyimba olwo neŋŋamba ate kati awakubanga obadde eno waffe mu hip hop gye tusinga okubikola nga culture ate kyalinyumidde nnyo naye ne wali kyanyumira nnyo nnyo fe abakikopa mu abakikopa ewammwe kubanga hip hop yajja luvannyuma yadde wadda naye abantu basookanga kuyimba naye abalala baayagala ng'okuexpressinga obulumi bwabwe kyokka nga tebalina vocals ne batandika okuba nga babitontoma ne bitunyumira nnyo kubanga omuntu asobola okubeera ne lyrics ennungi naye nga talina melodies na ddoboozi likola ki biyimba so kati obubaka bwonna ku mulembe guno tubufuna tekyali oli agamba musobola kubyogera kulwokuba sisobola kuyimba anti kati gwe kyekufula ewenjawulo nti mu kind of music gwe muyimba ebigambo tebiba bingi nnyo naye nga tusinzira nnyo ku maanyi g'eddoboozi gano nkisinziira gwe kiki oyagadde okukola kubanga waliwo for example ng'abakadongo kamu sobola mugamba talina bigambo okyo kati eriyo ffe abaagatta byonna tujjayo eno ne tujjayo eno tulina manya nti kadongo kamu alina maanyi ki nti bigambo nenzijjayo gundi wano waliwo maanyi ki nti ndongo wano waliwo maanyi ki melody nenkola combination yange okusinziira kuki ku busobozi bwange kati embeera eyo yatereera bulungi nnyo kuba ndoto ekyali ekinyusa wakati awo nze neebika nze nali sijja kufa mpewo ab'ebbango tewaddamu kukomawo ab'ebbango kati ajja akabango kange akagiragiramu bwati kati nitini nga naye amanyi nti essaawa yonna sajja bw'aba luli yakasindiikiriza asobola okukatunga akaso ne Uncle David ebbanga lyomaze mu mirimu myaka 2 plus eri endongo ebimu ku bintu abadde abaana 3 plus bamuzaala ayimba kale kyabogambira ddala 45 plus myaka enkaaga gyomaze mu ndongo abaana baliwo ababaddewo okwesika obusaati nga wogambye nti olina woyambisa olina biranga akolaki kati gwafukidde ddala muze antagonism eno naye ng'ate eva mu bayimbi bannammwe nti mwe mwenyini mwe muli mukubanga mwesunaasuna mweyuza mwesika situation ezo wezijja gwe nofuna calculator because ekibalo oba okimanyi n'obalabalamu n'ogamba answer yono
naye anjagaza ki kuba mu lutalo luzijukira watuuka n'otugamba nti omuntu ayinza obba nga akiri emabega omumanyi era luliba lumu oli muwemukira n'ogamba gundi gwe enough is enough obumulumu lumu abayimbi kye kiyinza okubumalawo omu kufuna amagezi naye bwe galibula omanyi si mangu gakufuna amagezi kubanga olaba for example abakola omulimu gwammwe guno Ntambi mbaako nekyenkwagalako ne Shalom mbaako kyemwagalako tetusobola kufuna byonna gwosobola okubanga olina byogamba waayi ninamu akafanso sijja kwogera kino ng'ate nze nsobola okukola ki so kati osobola okubeerawo nga nono waali coexistence naffe tulina bye twasangawo era weebali tetwayagala baveewo ffe tulyoke tuddewo so tusobola okubeerawo ffenna n'abamu abatayagala abeerewo nga naye ng'ate olaba okubeera comfortable nga tewali bakuvuganya balungi kintu kibi nnyo okubeera ng'oli comfortable naye nga tewali bakuwa challenges kuvuganya otuuka naawe nga tokyasobola kwepushinga nga tosyasobola for example abawandiisi nga takyasobola kuwandiika kintu kigumu olwokuba alaba ne bwakola kino tewali ajja mukola kino esonze competition njagalawo nnyo competition nga ya muziki oba competition n'ey'ebirala kuba kati bano abasinga baleeta birala nga si muziki nti acompetinga naye musically naye wepushinge naye nga yakola bino birala ebiri behind the scenes muziki gokka na Katonda wange esiringa nka Abdulmulaasi bwe yagamba wano namulaba mbu yakubidde omuntu we bwera muwadde emyaka emeka tujibala abanoga twerabira mangu nze nabinootinga yagamba tannafa naye luli kyamuwa myaka 3 ng'atandikirawo Abudu oyo omumanyi mugezigezi Abudu oyo yakankanya gwe sendifani Abdulmulaasi nnyo oli omukadde nze Abdulmulaasi omuntu bw'omwaka tomwerondalonda kituufu ate oli muziki oyagalamu mujja ate era naye wuwe kati Afrika ng'ogamba nti oyagala Afrika nkadde oba mpya era muziki waabo kozi wajjanga Abdulmulaasi wedde ayimba nga bakubadde niba nemulowooza najja sibanga nkoze ebintu bingi nnyo ebirowoozesa Ntambi kyabadde ayogera kati nze Abdulmulaasi amusangawo nali kaana kato nga omuntu atasobola nakusasula ssente ziyingira mu ndongo nga Abdulmulaasi wamba Abdulmulaasi wa 23 bw'oli wa 26 myaka 3 ali muto nedda gwosobola okuba omumanya 23 nga naye nze namumanya mabegako dda nze kuwulira ennyimba za Abdulmulaasi ezasooka bantuma ngende nkanisa akagaali nkakulula bwe ndi ngende Kasana mpita we batundira tape nga bataddemu ennyimba za Abdulmulaasi kwaliko Beere kwaliko SMS nyimba ezo naye nayimirira nti nali muwandiisi wa nnyimba nga sina recordinga neŋŋamba onaani eyayimba ennyimba zino bwe ziti zanyumira naddayo ndowooza ku muyimbi oyo eyayimbye awo wakayita jjukira twali mu senior 2 ayimba oluyimba bwe bayita ngenda kusiba faamu wali mu senior 2 yoya nali mu senior 2 nga Abdulmulaasi alina omusono ngenda kusiba faamu oli mbasula 28 ayi nze ndi wa 28 ngenda kusiba gundi lwa 2004 sura 2004 sira 2 nedda sira 12 ngenda kusiba faamu 2004 simanya ajja babu n'oluyimba akola ne video nga ndabanga olupya 2004 binyuma bunyumi 4th we watyo ate akawuna nze nawulira akuba akawuna akabeere awo okuuma ekyama abeeyo bagamba If I interview, I went on YouTube. Sisi bila nino ni mbala Abdulmulaasi.
Yimba omusono gwa Mungu. Omusono gwa Mungu. Ono gwe yakoze okutujjira ssente. Kati ebibi byabwe. Buli omu aluma. That guy was a man. Uncle David abantu bakijja kutya era kyo njagala oyongera okukimulungulamu nti Uncle David otuyimbidde ebbanga lino lyonna nibajja kutuuka akaseera maybe wesonyiwemuko ku music okureleasinga ekipya okitegeera naye omuntu ng'avaayo ng'agamba nti nze bannaye ndi ku David omukadde oyo music omuntu talina mu appreciating as a whole body and catalog of someone omuntu asobola okubaako nekyasinga okunyumirwa ekyo sinsobi anyumirwe kyayagala nze bwe ntwistingamu bwe nti ziri sizitwistingiramu zisigalayo nga bwe zikoze eki zibadde nekiringa nga onoogula essaati yo nga mpya nnyo anungi nnyo nga yesingayo ebbeeyi watunda kibanja ogigula naye gwe n'ogyambala buli lunaku fe tutuuka okulabanga omusirusiru atakyusa saati yadde ya bbeeyi so ina okubeera naddala kuffe ba artist omuntu akuwuliriza emyaka 14 n'omusomo lwaki oba tonyigamuko kati okukyusa olina okwongeramu nga nawe mu dduuka olaba abakola amabaala leero gisanga ng'agitunuza bw'ati nkya n'osanga atunuza bw'ati tulina kubeera creative ate bano abagamba nti never change a winning formula oba ofunye akatiba gezaako ye ate formula winning formula tebeereemu lwakuba ffe abantu twakipasivinga bulala formula nsobola okubeera ne formula 6 zonna nga ziwininga lwaki olowooza nti winning formula olina kuba n'emu formula zisobola okubeera Guardiola nga bw'akola 2 3 4 omu akukuba bana basatu ngera kuba bana 2 3 omu akusabula kati ffe eriyo Guardiola mu ndongo Guardiola b'endongo Guardiola w'endongo tulina eriyo Guardiola b'endongo nga formula akyuse eno n'akusabula kasufu nnyako n'akyuse eno n'akusabula abantu bakirabe bulala nti bagenda gamba yagambye Shyambu Guardiola wa ndongo ki amanze nkuwagira Guardiola w'endongo nze nkubuulire omuntu yenna nga muyimbi nga tamanyi busobozi bwange aba yeegumya nga tamanyi busobozi buna amaanyi go aba yeegumya there are some artists sinze nzekka bwe waliyo ba artist ng'olina okumanya nti wakabi yes nti amaanyi galina amaanyi wano na wano na wano nawe olina bwe appreciating nga mugamba tono yes of course nti era agansinga wano yes of course and can you admit it oba kikubeera muli nsobola okusalawo okuadmitinga wano oba okukisirikira eddembe lyange kyonna kyoyogera kigenda kukozesebwako ng'obujulizi mu kkooti ate okuwaaniriza naye nga owaaniriza ku kamera naye nga muli okyawe temulina bantu bangi nnyo ne bwe twali tunyooma nga naye balina impact ati gye bakoze ana waganya okiwunzikira ku mukyalo omu omuyimbi mulabe era museeseetula bantu bangi nnyo nga gwe wamulabanga naye alina obusobozi bwe anti wakyusa oli kyagambye ekya winning formula anti kati gwe problem mu mutwe gwe mulimu formula emu anti oli ajja kugamba David Lutalo aluzinze touch n'omuntu ono gw'abadde ayembera anyumirwa manya anyumirwa wujuwe anyumirwa manya nga anyumirwa ne wujuwe bantu balina kuba style za njawulo manya wanjawulo nnyo yayimbiranga abakyala abanaku ujuwe wanjawulo ati touch eno y'omukyalo kakati abakyala abanaku kyogamba bo kukyamba yimbira tebakola batula butuza bashali banaku tebafuna anti touch eyo ako kaŋŋambye ate katuufu bafuna mu ssente ate amako kaŋŋambye mwe abayitaga ne bafuna mu touch y'omukyala w'omu katale ono anti kakati gwe ŋŋamba yajjangere gwe n'agijjuza ate kakati yeka yabaaliyo ati baga onamanya n'ekiyo bro muleme kubuzaabuza baana nga mumanya ebintu bye mwogera abaana babipasivinga mu ngeri emu oba endala so buli woba oyagala abantu bo bakola ebintu ebirungi babuulire ekituufu kyokola ki kyokakasa nti kyekituufu ekyokukola tobanga musu nti ekkubo lye gwagenderamu lirina okukola ki olina okuba nga oli mukalabakalaba n'ekirala obusobozi bwe lwaki obulimitinga
omwana bwe yandirabiddeko nti bannaye kino kisoboka kyokka gw'olina obusobozi obwo kyokka obuli mitingo. Olina kuŋŋambya ako nti fe abalowooza lutalo yakubiranga abakyala abanaku ab'omu katale bamba bo nga baali bakola lingira nga mulimu abakolera ddala nabo ne bayimuka. Lwaki mulowooza gw'oyimuka wekka nga bwaleetedde amapiano banagategeera mama ffe anategeera amapiano doozi tebannatuuka jimira naye era omulwadde omutwale mpolampola eddagala naaliko dakyamira doozi aba tujja batulanga tulengera Duncan Munyamtyana nga ali ati nga lutalo atubyemu epiano awo ate era nze nsobola obutalimba bwentyo olaba kabeera abanigeria bamodifyinga music w'abakongo ne bakola kino bakolamu ebyabwe tekitegeeza nti bw'oba omodifyinze ekintu kola ekyo kyennyini osobola okubeera kuba bali abakuba amapiano ekisooka tebayimba bulede boza siira bazigirira boza kati kituuka ekiseera nga gwe bw'okola ekyo okusinziira ku culture yaffe neki mujja kugamba kyokka ng'eri bo tebafaayo okuwuliriza ffe wano tuli bawuliriza oba oyagala melody n'okuwuliriza at the same time era kyekyatulemesa okompitinga n'amawanga gano agatwetoolodde ti bo tebakyawuliriza nnyo bafa ku melody na muziki.
bwatosobola okukola ki okumuleka naye ekivaamu obuzibu obusinga obunene kwe kulanga nze ne batwala oli mb'oseera osaba miliyoni 8 tuzirina najja nazina amazina ag'ekimpatiira nadupinga abawagizi ne balowooza nti yeggwe oluusi ne bamugwamu abantu baawo ne baleka nga bagamba oba lutalo yatusindikiddemu nga kye bakoze jjo ku World Cup abamu bagamba tiyabadde Shakira yabadde dabo kati yabadde gegeri abamu bagamba nesi kyaka yabadde ye bana amazina ezinye mabi ndoza yabadde yafunyemu ebizibu natako galo bindi abantu bagamba si ye ebiki nenga kyogera nkitegeera kakati ekyo kitandika kya-affectinga brand so kati ebintu bwe bityo era oluusi gwoba okyasirise ab'amateeka abo ne bagamba tulaba ekintu bwekiti ne bwekiti ate nga omulimu gwabwe gwabaleesa kubanga balengerera wala brand esigale bagamba what should we do yes ne bagamba we should do this we should take this course of action kati awo nooba nga tolinnyayo kigere tolingizaayo balina otutereeza ku lw'omulimu gwe wakola ki gwe wabakwasa yes okay abo nga tubavuddeko waliwo ekintu ekirala ekimeruse mu ggwanga Uganda nti David muli very expensive and simply because namwe mwetaddemu kingi and that's cheap expensive ebeera value yo nayo kati fa babapangisa fe bananyini mabaala nitulaba nga tetusobola baffordinga kakati omuze oguliwo essaawa zino ze live bands ezenjawulo ezibeera mu bbaala nti lunaku weeru tiwabeerawo bandi weti ku kifo bwekiti ogenda okulaba nga live bands ezo zirya oba zikuba nnyimba zammwe abayimbi nakuba mwezi awutalo nga 2 nakuba mwezi akamiliyoni nga 3 bebekulu nga ojiwekito n'agatta yaba miliyoni zaabwe 3 ku 4 kakati nikimaliriza nga bafuuse option mwene mubeera ewaka nga busimu tebukyavuga kati ekyo ekintu tulina kikolera ki because nawo tekifaanaganako ng'ekyabali bano okubeera nga bali ebirimire bali ennimire abula simanyi tutaga okubuuzaako ku mateeka kibagitya kubanga sagala njogere byesimanyiko ki wekibeerera ku saidi yaffe nti ku lw'okubanga omuntu afunye option abadde alina okuleeta gundi n'agamba kandeete bana ate bamanyi okuyimba baba n'amaloboozi sebo malungi so simanyi no one should teri muntu alina kuperforminga luyimba lwa munne nga taweereddwa lukusa bwebanga bwekigamba ekyo tekikyuka mu nsi yonna then tujja kubaako engeri gyetugiringa nakyo yes naffe ffennyini omanye ebintu emisolo gigenda ne giba waggulu nnyo mu bintu ebisinga obungi kati noweekanga ng'atunda kabbiya okusinziira ku musolo n'ebirala byonna bwakuwa ssente zina aba tayitawo kyokka neweekanga nga naawe byoteekamu mu okweteekamu ng'omuntu bwakuwa ssente zino oba toyitawo kwegamba kyena njagala okubuuzako ekirala kati gwe oli musajja mukugu nnyo mu kuyimba mu kuwandiika n'ebifaanaganako webiti lwaki kizibuwalira nnyo live bands zino okweyimbira ennyimba ezaayo nezikwata ate baba balina amaloboozi amalungi balina ki mu studio birala nnyo omuntu asobola okuba ng'ayimba bulungi wano nga mu studio biganda nakolimba nalimba bulungi olwa David Lutalo lwagundi ne baga katugezeko okweyimbira ezaffe ne bawandiika ne bakkirira mu studio za kuyimba live ku bantu abasinga obungi era kinyambye nnyo kuba nti ntono nnyo mu ezo live performances ez'abantu abalala mu corporate gundi naye ennyimba abaana bayimba amaloboozi amalungi ku live ne batuuka mu studio ne bibalema eddoboozi nga liseta soundinga nga ye yagenze ye gundi asoundinga nga ntambi walaba oluyimba lwetwakoze eruyimba mani embigulira kati ntambula nyambadde masiki watadde bayimbi babi nnyo kati fa bayimbi abatoe mu abakulu magalo tulwana tungala tuyimke no lyrics zo nnungi nazaagala ate zange mani embigulira simbi oyina engombo oleeta ekigombo by the way Shalom ali very talented oleeta ekigombo ekisobola okuwa Uncle David omuntu benna kalaba ina hidden talent ya Shalom and he has to I know gisigaza ngeri hidden ekyakoze eki kugamba anyuma nnyo okuwuliriza nga asirisi
They are always your people. naye they are always your people ne ogenda kudamukole remix ya kale akayimba ke yali Pandemic. covid Nesaka sikawulira Tuna akawalo di cup. Bongera bwogezi. Kale tulina nakawalo di cup. Ketwagala hoteli. Bakata bafungule. Bombero Chalumi. bafungule. Bafungule. Cha Lukongo. Lukongo. bafungule Bafungule. The velo talo. bafungule Nenga talent yange nembonya abonyiza booking zinzita. ebitono wafuna bingi Awambagatanya kino. era nkusuubira mu guno omwezi ogw'ekikolimo naawe okujjira Nawe Junior mulaba bwatabuse. okujjira June. Abantu balinga bajjukira nga bajulizi. Twakamugenda ke naku 10 zizi na 12. Junior waliwo June watwesittaza waliwo olugamba kale kale tuluma eno bikere eno bwambe eno biki obwavu Bulanga bwavu. kyokka ekisinga okuba ekibi bwe basindika omala kubikkulako okustopinga singa kajja n'akadefa abajja tuli ba bulijjo ne katonya mu meza gitu anya atatya kuweza bintu mu DM yo babeera bisiru binnaffe kuweereza Waliwo akafulumi. aliwo kano Nampulaga waffe Sky Soja. bane Sky okoze ddimu eddene layira bane Sky atuwa obuntu layira Sky Soja Akuwa amanya. kati ono wakikere ono simanya gundi official cheek ono gundi ono wakambe Ono sijja lala. ono sijja lala Hane lala kyatukoze sijja lala. lala nadde simumanyi oyo lala Lala. Tomujjukira eri ku show ya Bunoke. Yayimba. Abana lubira ite. Si muyimbi naawe bambi. yatubuuzaako Mwana omweru omulungi. oh that beautiful one Yes. Niba yeganye. Neba AI ye nayogeddeko nayo ku macha nengamba ne basusa okumpayiriza. Buli kimunze. obedda yono lala AI bana AI naku zino ng'eyimba nnyo AI bagiwayiriza nnyo. abaana bafulumya ennyimba za AI n'owulira eddekende mu luyimba Uncle David kati mwenga batera okuyimba ennyimba eziranga. Kikiranga kyekyo. Lwaki tukweyo oluyimba nga lula bino ebintu ebiriwo betuli mu kulaba eno gongo dio bamukuyiba mu sseero aragibbe eno butabifuso mwana ne butambi. bamutta Sydney Kiki ekyo kye tuli mu kiranga Same master parrot yafa mwezi gwegumu. Parrot waffe yafa June. baimbwe mugana okujja okuleeta ssente mulumbe mwezi gwe gumu buli muntu awadde tekitegeeza mbu agenda kugenda mu kamera Kituufu. kati nze waliwo omwana eyali okwo ku TikTok namulaba agamba David teyagenda kuziika wagundi David Nakubalira abafudde nga toli. naye bonna be yamenya naliyo bonna be yamenya akakundi naliyo. ako bonna ndowooza era ava mu kakundi Tetumulabangako wadde. Nenga zona bamenye gyoli. olaba n'ekirala ne bwe mbasaaliyo nze omu ku bayimbi ababeera ne bookings ennyingi nga ntawuka eno n'eno Yatofunika. kakati gwe teebereza okubanga olina tugeze mukolo gw'omuntu ku 8 omuntu afudde ku Saturday olina omukolo ku 8 olina ku 12 Bazika lwa mukaaga. baziika ku olwo olunaku oba ogenda kikola otya singa obadde nze Teba. kati emirundi egisinga exactly kati bwe mba mpereza obubaka obukubagiza nkuba essimu ndi bannange Bubuno muweereza. netondera Ati waba. exactly. Kati ewamu tugenda ne tusulayo ogamba ngeri gyenkya gye nina programu empanvu kangende nsuleyo mbuuze ku bafiirwa then enkya sijasobola kubaawo kati olwo Sekamatte Joseph ye n'agenda mu kuziika Yes. nze nasuze nabo Yes. nalowooza akoze kyamaanyi nnyo ate n'ateekawo kamera bamulabe nnyo ana okufiirwa olunaku tugijjemu okwagala oyisizaawo ebyaffe bwoba osazeewo kunakuwalira ku munno munakuwalire nga tewali kamera naye gwe oyagala ojje era gye bujja bajja kwekuba ebifaananyi n'emirambo Abaganda balina n'ekyokusaba bayita amataaba. Nti bakitegeera nti omuntu oba abadde ku lugendo oba safari munne naafe oba ne bafiirwa ng'alina okuleeta amataaba nga wayiseewo wiiki imu. Naye kati abantu tebajja labaawo wonna. tebajja Asooka nakukubira wano nti ntuuse wano sibalaba tugende na buugi bikoze bitya nogaba banna ekiki kino si bya buntu embeera z'okubulwamu ak'obuntu tezaaliwo mu Uganda wano awo wennyini mu kufiirwa oli musajja muganda nnyo musajja
omulyannako weruweru okuziika kuno ndowooza kulina ennono yaako weekend eno yennyini ndowooza ng'etandika industry mwagwamu encukwe ne wabaawo omuwala yafa nga dansa omuwala oyo bambi oba mukulama nga kwaliyo kikoze nakyo kyali kikyabuuzibwa omuvubuka nayimuka nakwata akazindaalo mu kusaba nagamba munnange munnaffe yatugamba nti waba afudde ayagala omuyimbi bw'ati ajja ayogere ate naffe tumuzinireko tuzine kuba abadde muzinyi munnaffe ekiramu bakiwange ekitiibwa ebbanga lyonna kakati father nekimu natakitwala mu ngeri ntuufu oba abanga omufu yaba asinga kyoba olina omukolera okumusanyusa kwe kukola ekyo kyeyaleka akoze ekyo newekibanga tekidya omuntu w'emyaka 2 alama bw'aba nga yakyogera nga bali tebayisawo byabwe anko Ntambi bw'ogamba nti nze kufa kwange saagala pankaabire njagala omuceere n'amatooke n'ennyama abantu bye baba balya saagalako katogo ate wenamba nti njagala bajje bamansulire abantu awo mbadde nyumira nyekimansu anti munange wishi ekyo tokirama backlash yajjidde karo kasiita kubanga now waliwo tuyita conflicting loyalty y'eddiini n'ey'ennono tuziika bwe tuti okuba kufa tukungubage nedda wabakubanga gwe wali mu station ya karo kasiita wali zinyewujiwe kulwa munnange n'ekirala tobeereyo nga sibadde naawe mu bulamu obwensi gwe nonaamira bw'ofanga nzijenga nkole ki n'ekino kikwatagana ku muntu gwe mbaddenga naye gwe tubadde tutambula ffenna n'agamba bannange bwe nfanga perfect bajje wano bakube eŋŋoma bakole ki kidongo ne kigendamu wali ne mwami Basudde yakirama tibanzike ne gita yange baali tebamanyi nti agenda kolayo ebivulu era mu nnono ffe twandibadde twebuuza nti kati omusajja afudde bamuziika ne gita era yagamba mwami Sebatta Fred ajje ng'ayimbe ku ki nga nfudde awo yali mwami Kasozi agala Sebatta Fred ajje ayimbe nga ab'ekika bwe baddamu yalama ajja muyimbire nga ab'ekika bwe bakola ki anti nyimba ziyayimba zaalira za nnaku nga zigendera ku mukolo yeye yalonda n'ekirala ono talinayo za nnaku karo kasiita ati bw'oyitanga nze kubayaka yakubya abakungubazi ne bagamba tuleko kikuno mukiringa gususu kati bw'oyitanga nze n'ennyimba ez'okuyimba waliwo balireke ennyumba zange mubende zijja ku mukolo kisasamaza twetegekera ekyenjawulo ekiriwo nti nze gw'oyise neetegekera oli tannategeka yalina kukola ekyo okuhonalinga ekiramu nnyimba ezo ekikola backlash naye ng'omuntu asobola okulama ekintu kyonna fe abasigaddewo ne tumuyambako tukkiriza ekyo kirespektinga ono ekintu kyewayogera nga oli ku press conference ya Haji Couple abantu bakyewuunya mbu bulijjo David Lutalo omufanfe wa Haji Kazibwe Couple agituludde nga tukola ffenna gwe n'otayega kulimba notayiga kulimba nga ye sajja natukola natuseka Haji Couple alina emboozi zatunyumiza ne zatannabanyumiza nga zonna z'amaanyi omukwata empola anaye yakalitunzi omusajja kati Haji Couple mwasinkana mutya Haji Couple tuludde nga tuli ffenna okuva lwe yava mu Cream production eriko na mu Cream yava mu Cream ekibiina nga bakimulekedde najje wange ne tutandika okukola avudde eri Light Production yali Abdulmulas yali Haji Couple yali Abdulmulas n'avaayo najja mu Cream kuba naye baali bagimulekedde Light sijjukira najja yakugamba nze bannaye nze nkola ne batuuka n'okundekera ekibiina nga naye nze ndi musajja mukozi ate era indeed mukozi Haji Couple ne wamala wiiki nga tazze ku mulimu yadde tekibangawo temusobola kugamba mwebuuza bwebuuza abadde ki ate kukuba mulwadde nnyo nenga teyeebuzaabuza naye nga mulungi nnyo afa ku bibye
Kyeki bewuunyisako okuva Haji Kapoor. Tugattira ddala nnyo. Tugattira ddala nnyo. Kanyoge namuyigirizayo ku style empya. Nga tuvudde mu sseba avuga naye atuweeyo. Ebyo bye tebabiyigiriza. Oba gwenga. Kati bw'otunuulira luno oluyimba olupya specifically. Batayogera tayi. Sijalala. Comment ezo zasa ku TikTok ozisoma. Waliwo ze baasooka okutandikirako. Omanyi abantu baatandikanga abakuba. Naye baawunzika bagamba waffe ne comment z'abalala oziwulira. Mwali mugamba bwe muti, don't see now. Ebyo twagala kati ezo comments bwe zityo kufa abasajja abakozi zikuyamba okugamba nti waliwo anyooma kanyongeremu amaanyi. So sikudda mu kisenge na mu nsonda za guno n'otemulanga. Olina okumanya nti comment bweti empa kyakuyiga kyeraga nti nno otambula totunula mabega n'eri abajja n'amafumu igotambula ng'okola ki waweegendereza. So ekisinga okuba ekibinze kyentya kwe kuyimba oluyimba ne bagamba banekimba nga tekyenyumye. Ekyo kyekibi. N'oluyimba bwe luba nga lulungi ekyo sikifaako negiba myaka emeka. Walibaawo mutabani wa Ntambi agamba bano omusajja nga yali mukambwe. Oluyimba nga yakola atya okuyimba n'afuna ekyo n'abeera inspired naye n'akola ekigenda mu maaso. So comment ye mbi sigitwala nga kintu kikulu. Awo wennyini kuba kye kinyusi ekyatukuyisizza wano olunaku olwaleero olaba twadde twakitandikidde eri naye nga kye twagala okulaba nti watuuse n'olaba nga maybe olina audience gy'oyagala okutagetinga engeri gye tuli mu East African Cooperation community nti music bw'otukubidde ebbanga wano nti teri Munnayuganda ayinza kutoma nti alina kyabanja ennyo David Lutalo otuwadde kyolina okuwanga. N'enzira eri nenneebaka. Yes. Kale wano kyabadde kirowoozo ekigamba nti kangezeeko okureachinga ebiwawaatiro byange biwambaatireko ewalala. Lwaki ndi bwe nti ng'ate nsobola obuuka. So far reception naddala eyo bannaffe predominantly abogera olulimi olwo Oluswayiri eri olulimi olutambula luti. Olaba bulungi nnyo. Radio TV omanyi nasooka genda kukolayo media tour. Nzijukira. Nekola media tour yali successful. Olemaze okukola oluyimba? Ennyimba nzirina nnyingi eziri mu mbeera wezi. So nali mmanyi. Wagenda luddawo exactly? Nairobi. Nali Nairobi. Radio zonna ne TV ez'amaanyi nazigendako. So Oluswayiri olukuba budinda oba oluyimba twazikolanga mu Luswayiri. Oluyigira. Bingi nnyo bye batamanyiiko aba. Bantu bingi nnyo bye batamanyiiko. Nze banteebereza buteebereza buli kimu bateebereza buteebereza. Era gye bujja. Omuli annakoona Oluswayiri luno yalukya. Kati olaba ffe twali tuva mu kyalo nga tukubye it kapaapaala. Tubagamba eruweero eyo tekisoboka kubanga muyimbi wavudde waffe Luweero n'abamaanyi bw'ati kitegeeza balina kye baamukola abazadde be balina gye baamutwala eyo n'asobola okuvaamu ekintu ekyeki nawe tebaakikiririza. N'omwana omuganda wange omu yagamba taata tutwale naffe gye watwalani David kubeera lwaki oyagalako oli yekka naffe kumbe tewaali tutayinayo kuleka okunsabirako obusabizize ate Abdul Mulasi tayogera gye yagenda.